kuliko omwana oba kulika ka baby sabira mwe bale kunsabira we bale kusumulukuka baby wange Bobby wali munju mwana nge bamwita Bobby era yazaalibwa ku birthday ya baby so musayi gwa nupu guneetololera mu buli wamu kwegamba akakwate kakuliko keetoloola njaka tutunwe Bobby Wine bibi kye biri ku Bobby Wine akati Bobby Wine alina obuzibu bw'amaanyi era Bobby Wine nze kusaidi yange anyiiza musajja mubi nnyo nti ye asembeza buli omu n'omubi najjiramu kwegamba nempulira nga atenze kinnuma ate n'abanga awaayirizibwa oba ntegeera nze ku ngeri gye mwagalamu gamba asusse okubeera omuntu w'abantu ate n'abeera ng'aliibwamu olukwe oba okitegeera kugamba ba hippos bamuli emabega bangi hypocrites bangi bamwetolodde musajja wattu naye nze mukwasa Katonda ajja kumukuuma bakumye kaadi for the first time obanga okiwulidde mu lugambo nti bagenda kumma kaadi n'okubirawo oluyimba enkeera gambe nti guba mu olwo bw'amalaaya kitegeeza obaddenga okwonoonerayo budde banayereka mbabuulire osabanga nnyo Mukama n'akulaga emitima gy'abantu abantu abali mu nopu si kuba nti bonna ba nopu there are some people who are there afune erinnya okuvira ddala ku Bobby oba okitegeera naye nga si waayo nga bwe nkugambye nti kiringa bw'onoozijja ku kitaala n'ondeka mu nnyumba n'ofulumamu n'osanga nga nkubbye kati ki kye weewuunya tewaba kyakwewuunya ate kati onsanze neetunda ate ondeeseewo ate nnyina byenzibye ate weewuunya mbadde malaaya kati n'abo bwe bali abantu abamu ku bo bambega okitegeera abantu bwena ba streaming live mu season ez'enjawulo netugamba bannange netukwasaka netuyiyayiya paka however it has been a hassle kuba nti tukufuna netukwaniriza Hanti Kaduka nsaba obuze kubagiko n'abagyekumiddeko mugamba mutya bali batya mugamba mutya abalaba Star TV abalabi wa channel yaffe y'ebipya n'enkola ya video abalabi ba Star TV mwe namba tumiddeko era mbaagala nnyo ono Hanti Kaduka omubwati mwe bali kulaba Star TV mwe bali kwagala YouTube channel y'abano bali kubaagala emirimu gyabwe Hanti Kaduka wetutuukidde wano mbadde manyi ngenda kusanga akaduuka kaliwa kuba gwe gusoose okujja wano akaduuka this is my home mbeera naye akaduuka si kamu bungi nyinanga bonna kati alina busatu kati nayongerako akalala kamu but abaana gye bali bakola kozi mbaddeko mu leave era nga azadde nga ali mu maternity leave oba okitegeera ate nze business owner so tebinteeka ku pressure nti n'abaana bennyina beesimbu bankolera bulungi so mpitirayoko ne mbabuuzaako nenda emirimu egitambula nenkomayo wakansobola okulabirira omuto eyakajja ku nsi erinnya lino lijja litya nga tunagenda ku muto erinnya lino okuba nti lyambuka Hanti Kaduka erinnya ne likuba ensi negamba nti akubye naawe wooli wano n'ogyewulira nti kati tukunoonyeza okubye munnange erinnya lyange kulinga kuyitibwa oba kubanga omuntu alinga eyakutuma wetugenda mu Bayibuli ninga eyayitibwa oba eyatumwa nti natunula nendaba waliwo ebintu abantu abakulu betuyita bamenta baffe betuyita ba inspirational speakers baffe naye nagenda okulaba nga tebatugamba kyetulina kukola but most of them are promoting us into prostitutes olaba bintu byolaba nga olaba babiri reciprocal oba okitegeera neŋŋamba nti abawala baswala okulaga emirimu gyabwe gye bakolanga ku emirimu gyabwe mwana akulima nti akola mu office naye ng'atunda nnyaanya ogenda okwesanga kirala nze kati nenvayo neŋŋamba nali nnyirira ebiseera byo nali sinnazaala by the way nakati nnyirira kubanga eronda kituufu naye onyirira obanga wakasuulawo naye ng'ofaanana bwoti kitegeeza omulamwa kyekyo omwami yalonda kituufu oba okitegeera kaakati neŋŋamba nti baganda bange bakola ssente naye waliwo abamu abatamanyi kye bayinza kukolawo ekitonotono okutandika kati ate nze ntandiseewo lwaki sikozesa omukisa guno nembabuulira ekiri ku ground nembuulira baganda baffe tunobya nnyo tususse kitegeera kugamba neŋŋamba kanveeyo njogere nze nakutwalanga kuyitibwa nentandika okubuulira bannyinaze nentandika okubuulira abantu osobola okukola bwoti n'ofunamu kitono osobola okukola bwoti n'ofunamu ekinene nga abazadde baffe bali nti abamu kufa abazadde baffe batuweerera naye ng'abadde atunda kasooli ku kkubo naye nakuweerera n'omalako okusoma kyokka gwe okinyooma so nembalaga ekitali ku bamentors betwegomba mentors baffe abakabi abalina ku ssente abeera ku media kweyambula omuntu agamba nti okubeera n'omusajja kisiraani okubeera bokitegeera nga batuwabya zeneŋŋamba kanveeyo nkomyewo emmeme yabaki y'abaganda bange kugamba waliwo emyoyo gy'abantu abalala ne baterera mu layini ne badda mu layini bangi nno era banneebaliza ddala nno bangi Hanti Kaduka kuliko omwana
oba kulika ka baby mwebale kunsabira webale kusumulukuka baby wange Bobby wali mu nju mwanange bamuyita Bobby era yazaalibwa ku birthday ya Baby so omusaayi gwa Nuupu gunneetooloolera mu buli wamu kwegamba akakwate kakuliko keetooloola omwana agenza okuzaalibwa mu mulembe guno gwenyini ku mazaalibwa gwennyini nga Nuupu etandise okusajjuka anti bajja adduka mu Nuupu basajja mivula adduka mu Nuupu tewaliwo yadduse mu Nuupu ekyo nkiddamu era nja kukyogera bbanga lyonna babaddenga kiringa bw'onoobeera n'omukazi ng'okimanyi malaaya n'omanya nti ono ne bwe naamuwasa ajja kgenda nga naye osula naye mu nyumba naye nga ogamba kagira abeerawo nga twegira mpola then n'omwana ogenda okulya nti agezi tobeera disappointed kozi okimanyi gye wamujja omanyiyo kati tekiba kikulu ng'akuta omukazi n'omujja mu maka g'abazadde be kati bajjoga oba omulaba asobola okubeera yali awagira Nuupu just baaliyo nga balina bye banonyeeyo era bye baamala okubifuna ne bagenda naye essaawa zino nabo tebakifunyeemu emirimu gy'emmundu gibali ku mabina ekitegeera tebagifunyeemu wetutunuulira bajjo abasajja mivule bafulufiga bavuddeyo asigaddeyo mukwano gwabwe akyaliyo banaye ali mu kategori eri gyotuwadde Abitex musinguze Abe kuba yetanalangirira Abitex simugenda nnyo kubanga era naye si muntu alaga ekituufu kyali but tamanyi nti muntu wa Nuupu naye nga bw'omanya emitima gy'abantu bannange tosobola kubikkulirwa byonna naye nze am so thankful to God nti ababa baagala okutulyamu enku oba batuliddemu enku bavaamu ne bagenda nga ne beba ebirumbirirwa ebyali bibaleese tebabifunye ebimu tebituukiridde agenda okulaba n'agamba naye wane eno kirabika mbegera bwerere nti erinzire gye nnyina okubeera so tetubalinaako obuzibu bagende eddala eyo gye balina okubeera waliwo okubeera nga ne ku nsi tolina kubeerako naye ogende eddala gy'olina okubeera ng'era bw'owulira bye bakyogera saabali b'enku ebyo bebagwana so anti Kaduuka wennyini awo Nuupu tulaba abo tebalina kuba bamalaaya mu mbeera eno yennyini Nuupu yabadde ne kye bayita preliminaries oba nga babekako tolaba BNRM nga balina kye bakola obukungu akasengejja Nuupu mukola akasengejja abamu ku wammanga bwe tulowooza nti butuufu bandibadde mpagiriwagana ddala mu kisanja kino ekijja ekyakalulu omuli Dr. Jose Chameleone ba Jacob Omutuuze n'abasigadde abalala bakalifa bamiddwa kaadi gwe ng'omu diehard wa Nuupu oba nga tunuulira eby'omunda ebya Nuupu kino kireka wa Nuupu naye ne we baba bakumye kaadi for the first time oba ng'okiwulidde mu lugambo nti bagenda kumma kaadi n'okubirawo oluyimba enkeera gambe nti guba mwoyo gw'amalaaya kitegeeza obaddenga okwonoonerayo budde banayereka mbabuulire osabanga nnyo Mukama n'akulaga emitima gy'abantu abantu abali mu Nuupu si kuba nti bonna ba Nuupu there are some people who are there afune erinnya okuvira ddala ku Bobby oba kitegeera naye nga si waayo nga bwe nkugambye nti kiringa bw'onoozijja ku kitaala n'ondeka mu nnyumba n'ofulumamu n'osanga nga nkubbye kati ki kye weewuunya tewaba kyakwewuunya ate kati onsanze neetunda ate ondeeseewo ate nnina byenzibye ate weewuunya mbadde malaaya kati n'abo bwe bali abantu abamu ku bo bambega okitegeera of which bajja kwonoonera gundi Nuupu okitegeera kye tutajja kukkiriza kiringa oli bwakera ku makya n'agamba nti anti Kaduuka oba baana ba Nuupu bavuma tewali wasinga presidential advisor kuvuma oba okitegeera avuma nayogera ebigambo ebitiisa n'adigrading abaana abali e Bulaaya ekyo kinnuma nnyo because eyo nnyingiza nnene mu ggwanga lyaffe okitegeera ogenda ze nagendako ku airport naye nga ndaba buli ddakiika ennyonyi alive departure alive naye ng'abaana abalinnya ennyonyi ezo oba baana benda mu line baana baawano bambadde uniforms okitegeera bagenda kuyiiya kati gwe bw'olaba nga munnayuganda agenda bwati n'otandika okujja online n'otandika okumuweebuula n'omuvuma simanya talina makulu talina ne ssente z'otuddemu ntandikira ku mmotoka gy'ovuga kitegeera ssente z'abo abaana za musolo lowooza nti pulezidenti atoola ku musaala gwe then n'abawa agamba motoka ezo ssente zaffe kuli ali e Bulaaya nange maama Kaduuka anti Kaduuka atunda ebibiriiti n'ebigenderako n'omunaanansi and I'm so proud of my job cause ze kwendya okitegeera naye kakati bw'ofunye omukisa oba kanguyite mukisa nti otuddeko wootateekeddwa kutula tandise kuduulira abantu nakuvuma mu kifo ky'okubalaga ekkubo kitegeera ne presidential advisor tayagaza abantu kibiina ekyo so kakati kate oba ogambye nti olumba ffe aba Nuupu otusanga ffe tetuvumwa kiri awo kyakwagala ate kuyita w'olina koma so bw'otulumba tukulumba naye oba totulumbye we are too calm anti Kaduuka abantu agamba abawagira Dr. Jose Chameleone okujja ku Lord Mayor wadde teyafunye kaadi ya Nuupu ye nga ye omuntu omuwagira gye
wadde tajjidde ku kaadi kuba naye alaga Bobi Wine ye ng'omuntu abadde mukwano we for some time emyaka gye bayiribye bonna mu nsiko entertainment ye alaga ke kaseera katuufu Chameleone ajje oba tajja wadde ajja independent nga tajjidde mu Nuupu naye Bobi Wine si yakwasaganya ebyobululu bannange ekifo kyalimu kirala lwakuba nti abantu bamwesibyeko nti yabeeraawo yabiteekamu amaanyi naye nga si bwe kityo bwe kiri waliwo ababikwasaganya ng'era bw'olaba president si yakwasaganya buli kimu okitegeera so kakati Chameleone Bebe Cool ne Bobi Wine bonna basatu kamba twaliwamu asanga balina embiranye okuva emabega okitegeera sekiwanti zigenda kugwako wano mu kaseera k'obululu waliwo era ezzalawo erisigalawo nga bwomanyi nti Bobi bulijjo bamutwalira yavaawo okitegeera kati takyali oli alya ebikongoliro ne kasooli okitegeera ku luguudo takyali oli atunanga enseenene so nti waliwo eddaala lyaliko nti bangi kibalumya omutwe okuli ne ba Eddie Kenzo naye erabira nti essaawa zino Bobi watuuse ne bw'aba seegirinya oba okitegeera ate ddaala oba okitegeera akitwala nti kintu kyakuzannyisa nti nze mbadde mu kifo ekimanyikiddwa okitegeera kubanga Eddie Kenzo ali worldwide naye abalala abayimbi betumanyiko nti bamaanyi nga Chameleone musajja w'amaanyi oba okitegeera kati tebakkiriza nti alina step omwami oyo gy'ateekinze kwe kuba kudduka ali mu kudduka ate bo bakongojja kati ekyo tebakigumiikiza wala ne Bobi Wine yandibadde Bobi Wine kitegeera era nga oli abagamba nti obufuzi buva eri Katonda ekyo kye tuliko so bakkiriziganye n'embeera kitegeera bejjemu obwambega so wekuba kujja bajje mu kiti kyabwe naye nga Nuupu ye beegaanye oba okitegeera bajje tetubalinaako buzibu bajja okulonda Jacob omutuuze agamba abantu abawagizi ba Nuupu n'abapeople power baayite bamwagala kirimu ku byamusosodde okuba nti taweebwa kaadi kati nga lwaki tebamwagala Jacob mpozi yani ono wa Dembe FM emabega kawa Bobi Wine ageza kuba nti njagala kubuulira amazima kati kino kankikugambe nti okumma kaadi wabawo ensonga lwaki bagikumye tewaliwo muntu ava mu bbanga n'agamba ono simwagala mu nju yange there must be a good reason tine baba batudde ku mmeeza ne bagikugamba bebo babajja oswala tolukutegeera nti olimbega odda mu kamera abo mazi abo bichoyo kitegeera tebategeera tebalina magezi na nsonga kitegedde nti bakoze bakutegedde so that's how the game is played nti gojolowooza tebakumanyi gwe ne bagamba genda ngo oli hambo kitegeera gwe genda ngo oli mu kitibwe ekiti naye njagala nkubuulire wabeerayo omuntu akumanyi wabeerayo abaakukenze oba n'agamba nti oyo alina mmwe tabamalira budde kitegeera Anti Kaduka nga tuli mu mbeero manyi lockdown eno arrested abantu okulowooza abantu ku multitasking okola ebintu ebyenjawulo awo wenyini leetedde omukulembeze ogange okuba nti yayingidde mu mulundi gwa 20 okuva emyezi 10 tuli kati mu 7 ng'ayogerako eri bannayuganda mu kusumulula yasumuludde ebintu ebyenjawulo mwabadde amakyaki okuba nti gagenda kubeera n'abantu 7 abayimbi tebannalowoozebwako amabala tegannalowoozebwako kino kirekawa Anti Kaduka entertainment business nammwe abantu abazannya emizannyo oba bakola skits at large akati njagala nkubuulireyo ekyama kino nti Uganda mu biseera biri nga tukyalonda president nga si bya kubba bululu nga si bya bintu bya bwerufu kituufu Uganda yabeeranga for God and my country but per now buli omu yeefaako yeka buli omu yeetunuulidde yekka afuna miliyoni 10 alowooza obulamu bukyuse nnyo okitegeera n'atamanya nti miliyoni 10 aziisa omwoyo gw'abantu be oba ontegeera bannannyini bivvulu bannannyini kutegeka bivvulu tebakifuddeeko kulwanirira abantu baabwe kiki kye kitegeeza nti bo balina we bafunira tebafuddeeyo ku baki ku bantu baba batafuna so kaakati omukulembeze wakera ku makyana agamba nti ebbaala tazigudde nga n'aba bannannyini bivvulu bawagira ye that means bo balina we bafunira mwe tebabafuddeeko beerowoozezaako baki bokka njagala nkubuulire ensi yonna yaggulawo kitegeera cause tulina okuyiga okubeera ne corona go ge mazima oba okitegeera lwansonga kati gwe tuyiza n'okumanya kwegamba tutandise n'okukitegeera oba twakitegedde nti wano ennyumba eno mba sigisobola mba neereeze mu nyumba gye sitagenda kukola ki sitagenda kusasula tugenze oba okitegeera bw'ova mu y'ataano ogenda mu y'abiri bw'ova mu y'abiri anoonya ya 10 oba okitegeera togenze mu ya 8 awo 7 abeera abantu bazigenzeemu naye
abantu abategesi b'ebivulu bonna bawagira NRM kumpi bwenkiraba kubanga 85% ndaba nga bali mu NRM ate bo balina obusente bwebakola kyebafuna ku bwaffe nno abawi b'omusolo kati bo ekyo tebakifuddeeko kitegeera tebalinga ffe nti oyogera kyerente eddagala mu ddwaliro terikoze eki teririimu n'olaba nga ekyo kitandise okwogerwako oba okitegeera nti bo bakwekerera olw'akasente akatono ke bafuna ekitegeera balinga abatalina baana. Anti Kaduka wenyini awo oyogede ku kintu ky'abantu okuba nti bafunamu awo wenyini mu lockdown eno okuba nti airport zibadde zisibiddwa amahoteri ga bbeeyi n'ebintu ebisigadde bamuva Bulaaya abantu abanyikidwa nga bakadaama abamu bakomawo mu mbeera eyo hotel facilities ne ziba za bbeeyi abalala bali stack ebweru magezi kyawo g'okoonamu oba gowa naddala gavumenti. Kaakati nyongera okwebaza abaana abali mu diaspora abalenzi n'abawala nti mwewale kubeera nga muli nkulaakulana y'amaanyi ku ggwanga lyaffe koze ennyonyi zisituka buli lunaku okitegeera ng'ojjeko eno pandemic ebaddewo naye abaana abo bali source of income here ate nga nabo bakwagala nnyo bakubuuza nnyo naye kaakati gavumenti weba esobola okukeera ku makya ku mbeera eyaliwo ku ndaajana y'abaana nga ddala Museveni yeetaaga obululu n'abantu be yateekawo okumukolera campaigns balimu amagezi agasingako ku ge balina gendowooza nti tebandize nga batuvuma abula okutubuulira okutuchallenginga nti NRM ekoze bwete abaana abali ebweru olaba mu nkuyanja y'abantu eyaliyo basooka kulondamu muntu omu ekyo kibi nnyo bonna baali bantu ate nga bonna bakola ki banyigirizibwa okitegeera nti bana nja kumwogerako nnyo nakuba yenna ali tanyiigira naye bwe kityo bwe kiri mazima ku mmeeza nti bali bajjayo edikenzo ngaaki ng'omuntu nti era okuba yaleeta award mu museum ate tuyamba for tourists siwe kiri tourist attraction n'ebisigadde naye njagala ombuulire omwana atambula okugenda e Bulaaya nga bw'omanyi wano mu Uganda kumpi ensi z'Obuwarabu zisingamu bannayuganda kankubulire ye tafiiriddwako ne batambuza video abaana nga bagamba tuli wano basibiddewo emyezi 3 tebafaayo oba ntegeera sitegeera butya bw'oyagala bakulonde ng'abantu abo bali eyo n'onkakasa nti osinga obululu siinawo nkakasiza nze mba ndaba ng'obululu anti Kaduka waliwo abagenda naye nga tebagendedde mu bitongole nga bayise ne bawatanya Kenya abalala ne bagulira ne bagenda nga tebagendedde mu bitongole ate abo bwennyini n'abayise mu kampuni era ndaba baziraajana nti kampuni eri wano ne wano naye tebatufaako oba ntegeera nti Uganda yafuuka yannakyemalira oli kasita ye akugjamu akasente ng'ekyo kikola ki kiwedde kati kanchezeeko tinze nyina abaana abali mu diaspora benkolera businesses oba kitegeera tali wano mu Uganda naye nga wano business yekola ki etambula kati kiringa bwana abampeereza ssente nze nga ndyandye oba ntegeera nga sina kyenkoze ki kyemmukoleddewo oba kitegeera oba mubbi kati abamu abantu abasinga babbi ennyo abaana b'e Bulaaya oba kitegeera nti ne bweba kampuni nkiddamu nze sikirumamu abaana ogenda okuyagamba nagendera mu kampuni bweti naye nze nange nagendera mu kampuni bweti omwami gundi eyantwala omwana abalagira n'ekizimbe kwe bali naye oli olw'okuba akutta akasente n'akawaayo okitegeera ebyo nga byerabirwa ffe buli omu ali ku lulwe mu Uganda. Anti Kaduka awo wenyini omuntu ajja kwebuza Anti Kaduka ono she's a great muntu ali inspiration motivating speaker wasomako Anti Kaduka nera oba asomako paka wa nasomako nengenda ku certificate ate nga nebaza mukama nti nafuna ne sponsor certificate so ekitegeeza wali maze senior 4 senior 6 then nefuna na muntu nanyamba nembako ebirala byensomako nga counseling so omuntu omwe yamperera nefuna ka certificate era yagala okunyamba ne diploma yagala okwongera okuteekamu essente okiguse ekyo nakyo nkimale embeera yennyini awo ngenda okuleetera ekibuzo ekirala abantu bazze beesimbawo ojja ddi mukadi ya nupu bwa kansala kuba soma counseling n'ebisigadde ojja ddi tutunulire eno gye tuli buto nti Anti Kaduka gye buto LC3 women cancer oba 5 obulamu obwange bwonna nenyumiriza nnyo mu kintu kyenkyakola nkugambye kati nakawezaawo abantu 83 bentandikirawo businesses era ziri mu kukola abamu bali mu diaspora abalala bali wano mu Uganda so nkyenyumiriza mu mulimu ogwo nti leka ngira nkola ogwo omulimu
Sega ngendo okwesimbawo ng'ebibuuzo si bingi nga twagamba that woman deserves that thing. Oba kitegeera. Si kubeeranga bano agamba nti Bobi Wine ke yeesibye okuba president nange engeri bandwagon influence. Nange ndi muyimbi. Kenzija bagenda kumpa nga toyinga ino lyawo oli muli gatto. Waliwo abantu nga tebajja kutufuka. So 226 tukulindirire. 226 enja kwesimbawo ate njagala woman counselor for real. Omuntu ono wajja okwesimbawo antakaduka abaawo ovunanyizibwa oyina omwami oba omwami ajja bibye n'adduka. Omwami tata mwana tata waka kabibi akatuka Bobi Wine akatono Bobi bawange tata w'abaana era wali only that ayakolera mu diaspora naye very soon ajja kukomawo tubeere ffenna kasita tunalekerawo okunyigirizibwa nga wetunyigirizibwa kigera kubanga omuntu wakuweereza miliyoni nogenda nokola shopping nolabanga okutta ekiveera kya green miliyoni namba takitegeeza nti mwafata kugamba emiliyoni tevaamu kantu terina kyekuyamba atwagala Uganda empya twagala ebintu ebimu bikyusibwe ate bikyukire eddala so yonna gy'oli mukwano nkwagala nnyo naye ategere nti bamuzaalire ka Bobi Wine ng'akaagala okufa buli ddakiika nina okuba nga mpeeza updates. Amina. So katwetolemu katwenu we tukoke mu mbeera tukwaniriza nnyo kubanga tukomyewo twali twetolemu kati naye nga tukyali ne Antikaduka. Amanya amatuufu Antikaduka amalala ge galuwa? Amanya gange amatuufu bampita Nakimanya Helen ate nina ne YouTube channel. Wenyini awo abantu bagibayise mu YouTube channel bagira batya? YouTube channel yange abantu abasinga bagibuzaabuzibwa. YouTube channel yange erinnya Antikaduka liri wamu ate liri mu small letters. Teryawuddwamu. Then Chloe. Erisembayo byo lyawuddwamu. Antikaduka lwaki tewalyawula oba waliwo yali yakola bw'ato n'akusookayo? Babinkola bangi ate nga kugamba fake YouTube accounts weziri nnyingi ziringa ku Facebook bw'oliraba okitegeera so nze ne ŋŋamba nze kanzigire mu small letters then nenkola YouTube channel koza abantu babuzaabuzibwa nagamba ndabye channel nnyingi kati nze nkwatewa nimbagamba nti eryange ligatte liri Antikaduka linnya limu mu small letters then Chloe. Bwekitambula. So Antikaduka mukomawo abantu bajja gambo wayi mukoona bukonyi amuwagira buwagizo manyi temwogerako ku sayidi njagala tutunulire naddala nga tuze mu bintu bya kuba tutunulire embiranyi wakati nnyo y'akalulu kano 2021 embiranyi nerabika okubanga erinyo wakati wa His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni enkambi nti oba aliko najja getogera lyeta Bobi Wine njagala tutunulire abantu nga tubatadde ku mmeeza oba ku minzaani bombi abo bakandenti betugamba nti butuufu buli omu mu kibiina kye kyakutte be bali ku kyokero buli omu wakkiriza gaana kati bakandi tuli omu gwatunuulira nti oli wakataligira His Excellency Bobi Wine atwala oba His Excellency President wa Kaguta Museveni akyeddiza njagala tutunulire abantu bano bombi nga mbatadde ku minzaani tutandike ne His Excellency President wa Kaguta Museveni birungi ki byalina byolaba byakkoledde mu bbanga lyobaddewo President Museveni soko kumwebaza kubanga ye president w'eggwanga yebale kutukuuma abakyali abalamu era atuwadde n'eddembe ly'okukola ki ly'okwogera kyovola ng'oyogera n'oyogera bwekitegeera kujjako ng'oyise w'olina okukoma naye woba olina reason zowa era ziwulirizibwa kyemmanyi era zimutuukako kitegeera ensonga ezimu naye nga ekirungi kyalina yandibadde mulungi nnyo pulezidenti waffe naye abantu abamwetoolodde be bamwonoonedde kubanga yesi yakwasaganya buli department oba kitegeera so abantu baatuma be bamwonoonedde naye yandibadde mulungi nga ye tutunulire embeera y'okuba nti wakasumulukuka amalwaliro gano gali gatya nze ng'omuzadde era kubanga ndi mukazi muzadde era nkyazaala amalwaliro tegeeyagaza gasigaza mannya nga sawa ya Queen nti eddagala teririiyo kitegeera ndi mukazi muzadde kubanga ffenna tetwenkanankana nga bw'olaba engalo nti waliwo ali mu ddwaliro nga tajja kusobola kusasula nti ye alowooza azze mu gavumenti yoyo omuntu wa wansi nze gwe nnwanirira era nkisitiikingako neekuba kufa nja kufa nkyogera kitegeera then waliwo nze n'oli asingako oba kitegeera nti nze nsobola okwesasulira naye waliwo atasobola kusasula ze basobola okuŋŋamba nti eddagala bwe teririiwo nendyegulira naye waliwo atajja kusobola wabula nga alaba nti ali mu ddwaliro lya gavumenti oli agamba nze baatugamba ino ddwaliro yaki
ya government. So ono kirundu wa government. Yeah. Ono wa wansi nnyo. Akyuka olwanusu olukumi. Kulembera tebamufuddeeko. Oshegera bali kufe kala akatusiri bulungi naye abasobola okufuna akatonotono shegera njagala bafiibweko eddwaliro terina kubula mu ddagala nosanga buli ddagala lyewetaaga bali kuwandiikira buwandiikiza ogenda olino ne awo wennyini mu mbeera eno ku myaka gyabaddewo agitugeza okuba nti atukulembera emyaka 35 ku 10 omuwameka pulezidenti waffe ku 10 mu 3 naawe birungi oba obigize bwoti olwabano bisolisewudde nnyo kubanga abantu be yabeerondera abakola mu bifo mwetwandiyambiddwa we bw'osanga nga muganda wange njagala nkubuulire bw'osanga nga omwala oba mukoka bw'abazze ayita mu kalina wakati omuli emmali y'abasuuzi otegeera bw'atwala mu nakivubo mu mwala gwe nakivubo owulira otya gwali ebulaya alowooza okujja okukolera mu kibuga wakati kiba kitegeeza nti ekibuga tekikyali kibuga naawe olina kukola ki olina kubeera outside kibuga otegeera nti ku bbanga lyamazeewo amazzi tegalina kuba nga gayita kati mu bizimbe wakati nti abantu abamuli ku lusegere ku lusegere be baleeta tutunulira planning eno ekibuga kya leero olunaku lwa leero omuloodi abaddewo naye n'ekibuga kino otunulira omugenzi Sebaana Kizito yaliwo naye nga neera wa opposition omuloodi naye abadde opposition so mubadde nnyo n'omukisa abantu opposition okubanga muddukanya ekibuga nga CNRM yekirina naye nga enkyukakyuka ogiraba enkyukakyuka waeri kyangambye nti President Museveni yandibadde mulungi naye n'ababaka baatuma oba okitegeera abantu betutuma ffe betwala nga abalekyo olabanga kadi zaffe tezimala gajajambibwa tuba twalabye dda nti ono alina byabala ekirungi omulungi tabulawo kamoga ate neera omuwadde credit where due njaka tutume Bobi Wine bibi kye biri ku Bobi Wine akati Bobi Wine alina obuzibu bw'amaanyi era Bobi Wine nze ku saidi yange anyiiza musajja mubi nnyo nti ye asembeza buli omu n'omubi n'ajjiramu kugamba nempulira ng'atenze kinnuma ate n'abanga awaayirizibwa oba ntegeera nze ku ngeri gye mwagalamu gamba asusse okubeera omuntu w'abantu ate n'abeera ng'aliibwamu olukwe oba okitegeera kugamba ba hippos bamuli emabega bangi bamuliko bati bonna bamwetoolodde musajja wattu naye nze mukwasa Katonda ajja kumukuuma ekyo kye kinyiiza nno nti ye ne bw'oba ovudde mu nuupa bagamba temufaayo wano waka bw'aba awulira nga ayagala okudda ajja kukola ki kwegamba omutima ogwo ogwa zaabu gw'alina mbadde nsaba nti Mukama ebbanga lyanamba tukulemberedde kubanga nze nkiwulira mukulembeze oba kitegeera nti ebbanga lyanatukulemberamu oba tuuka okuva ku ntebe naye nga tetumwetamiddwa abeerera awo kubanga ne pulezidenti waffe Museveni pulezidenti Museveni twasooka kumulonda paka we yatuuka n'atandika okwero so mu mbeera nga tugenda omuwameka ku 10 getogera lyeta Bobi Wine bannange nga teweekubidde nga seekubidde kuba talina kye yakoze bannayuganda bakyamulinda bulinzi talina kye yakoze naye agezezzaako okuzibula amaaso teri kintu kinyumanga muntu kuzibula amaaso kubanga nange nze nga nkikola so ku 10 tetumuwaawo tannakola oyo alina nsanvu omanyi lwakyalina ensanvu eka nkubulire ovanga ku muntu asitikinga ku mazima nebwaba nga asigadde bwomu kati nange bwendi nkyogera nkiwulira nti bwatyo bwali nga tusibula nkaduka ebivako obusembe tujja kuba twongera okumukyalirako kasewa katulabye twongere n'okukyala embeera weeterera twongere okuba nga tukyala ku buduuka abo obw'enjawulo tugezeko okulaba embeera etambula etya bebi atambula atya n'obulamu bwe ye nga nti kaduka engeri gya inspiringa gya motivating abantu abali ebulaayi oba ku busembe eri bannayuganda n'aba streaming live mu nsi zonna n'emikono gyabadde tegikumanyi sosokola ku channel yaffe omulundi ogusooka baganda bange mwenna abali ebweru mwe mbagamba nti mbassaamu ekitiibwa mwebale kukola mwebale kuba nkulakulana y'amaanyi eri eggwanga lyaffe bannange temuzikiza enupu ku ntikko njagala omanye kyoyagala yes n'abaliwo ab'NRM nsobola okulonda ballot paper yenaalamula naye nga nze omutima ndi kugwa nupu oba okitegeera so baganda bange mwebale kubeerayo mwebale kukola newankubadde waliwo ababanyooma newankubadde waliwo abamalamu amaanyi naye tukyayinza okukikola together we can so njagala okukwebaza olwakadde k'otuwadde n'aba streaming live mwena aba subscribing mnonye channel ya Antikaduka erinnya Antikaduka tolyawula Chloe eryawuka but Antikaduka teryawuka Kaduka teryawuka it's Kaduka eri W K U K A D W K A
so teryawukana then ne channel zaffe zino enkola ya video gendo subscribing then nebipya wali ya muganda wange Elijah Bukenya then nabatugobera ku TV we wali kubanga mutugobera program ekigunda ku gatani wali kyenda katonyize munana nga mbale nyimbe sinzo kubeza kabi ku Sunday ne muganda wange Stickman Sudani. Thank you so much okubanga mbadde naffe ku subscribing abakwagala antikaduka bakufuna batya bakolera ebintu ebyenjawulo guiding counseling business guidance and counseling cause I've been doing it basobola okuba ku namba eno eri 0753 12 62 93 ani agikwata yegwe oba manager yagikwata. Okay, nabanga kutusiza obubaka. Okay, tubeyanza dala tukwatagane next time nga tuzo okukyalya kwandika duka mu mbeera endala gyali mu yona. Thank you so much subscribing okone kade tukivuge tukyongere.